Tubaniriza nnyo bassebo ne bannyabo abatulaba era abatugoberera mwebale tugoberera. Eno ye Our Story UG ne Aisha Mulungi as YouTube channel by the way. So zigoberere zilikinga commentinga era bane tubagala nnyo era tusiima mwaba commentinga abana kimukola okulaba nti ne zino video zitambula abana bategeera kitwogeddeko no banakifuna mulifuna weka abamu museka mweka ne muyiga mweka nedda yiga ate yigize ne ku mulala ng'omusindikira video eyo kiruyita sharinga commentinga naga comment yofuna time tuzibenga tuzisoma muzitegeere wana ziyamba abantu abamu. Nate nga bulijjo omulangira kalema gegange Aisha Mulungi, life coach, counselor, musomesa, muzadde, entrepreneur, ali byonna obizwa ku entrepreneurship man ebyensimbi tugenda kuba tutuuka waawo ne tugenda twogera ku nsonga zonna bwe zityo. So sokulabako kale sebo ugamba otya? Ndi bulungi kabulunga keeko bukala buno bunkolera gwe oba fuba bulaba namwe bujja bakolera okay buza kwatuliriza abatulaba n'abatuuliriza muli mutya mwebale emirimu mwebale comments ze mutuwa zituzaamu amaanyi n'okuba nti tulina be tukolera musiima omulimu gwaffe mubeere bulungi bannaffe nga mutulaba. Okay. Twayogera ku bantu ab'emyaka 40+ nabo nga babeera used, babeera abused, babeera complicated, babeera dumped, babeera balina entondo, balina bingi nnyonyo balina beeyagala nnyo mufunze. So because abantu bangi bagamba nti bannaye tunadda waffe tunaddukira wa ne tugaa nti omuntu owaana at least olina okuba nga olinako kye bayita side business wakyogerako ne tugaa nti kati okay kati omuntu owaana oba omukwasaganyiza n'ekya ssente kino ekya ssente alina kubeera atya financially. Omuntu ow'emyaka 4 okudda waggulu engeri gy'aba ayise mu mitendera gyonna egy'obulamu oba egisinga obungi ate alina okugroundinga ku kigambo kya ssente. Otegeeza ki? Alina okubaako kyayita ekikye kwegyo emyaka. Ekikye ng'akoze etya akisikidde ng'akiguze ng'akiwambye okusika nako weekuli naye ku myaka 4 tukusuubira okuba nga emyaka gy'omaze ojja ng'okola ng'otoba ng'oyiriba olina okubaako ne ky'otaddewo oba business oba ttaka oba nnyumba oba maka nga oli grounded ng'olina ekintu reference point ekulaga nti bino byonna omanyi omulwanyi omutuufu bamulabira ku nkovu. Nti gundi mulwanyi aba n'enkovu n'akaana naye kaba kakulaawo akagwagwa ennyo kaba kasajja bakakazi kaggumira ennume ekula bigo. Kakati nene ennume y'emyaka 4 eyingidde n'okudda waggulu erina okubaako enkovu zeetulaga in terms of finance oba mu byensimbi oba n'ebibifaanana. Tojja kubeera just emotionally ng'oli emotionally stable weeyagala okufa manyina okweyagala nako kwetaaga ensimbi. Tojja kweyagala nga tusobola kwejjanjaba, tojja kweyagala nga tusobola kulya bulungi, tojja kweyagala nga tusobola kwambala bulungi. Omanyi omubiri ogwo kwana guba gwa kutetenkanya oba otandise ogwambaza ebintu ebirimuuko kasente waliwo buno obugoye buno buba tebukyakukolera bulungi. Kati ku kyessente nakyo olina okukiteekamuuko ku maanyi. Okay. So tunya kati omuntu wa 4+ n'ensimbi. Waliwo sagala tulekone omabega. Omuntu awezza talina nsimbi. Ya tutambule naye. Watugende nti owaana n'ensimbi. Baba ayozza talina nsimbi akole ekyokufuna ensimbi ezo. Bw'aba awezezza emyaka 4 nga ebya ssente bikyatagala kakati gwe sembera. Tulina groups ku mirimu gye tubeera mu ewaka gye tuwangaalira oba mu kanisa gye tukuŋŋaanira oba mu mizikiti tulinayo abantu be tufaanagana ze focus groups ezo. Baavu bannaffe? Si baavu naye abantu b'ekigendererwa obanga Mwami Kalema ofangayo nnyo okutabagana n'omuntu gwe mulina ekigendererwa nga kifaanagana nti bwe tubanga tugenda kusiga ssente kati gwe ngoyagala siga mu nnimiro nze nga njagala siga mu mmotoka oli nga yagala kusiga mu insurance ebigendererwa ebyo byanjawulo kiba tujja kaayana
at the end of the day. Kakati bwe waba nti ffenna tufunye ekigendererwa kimu nti twagala kusiga mu ttaka, twagala siga mu unit trust fund, oba tugenda mu Bank of Uganda kugula migabo, bills and bonds, oba tuli mu cash round, oba tuli mu sacco system, oba community based organizations, oba CBOs, tulina okuba nga tuli focused ku kigendererwa kimu. Kati omuntu oyo atannaba kubeera na ssente si nnyingi nnyo nno, tezeetaaga nnyingi, naye olina okubaako kwana baba tebakyakuwa, baba tekyakuwa. Omuntu aba takyakwatirwa kisakkuwo kyayo, oba tokyakuula tokyasabiriza kwana kati oba ofuse ng'enseke zonna bazikuddizza. Bateko oluseke oluusi bayinza okugoba waluteekamu. Kati bw'aba muzadde wo gw'obadde onyuunyunta ku 2 n'asatu agatandika, kati akyusizza obwanga, kuba omuzadde wazaire omwana okuweza emyaka 4 aba mu 6-7-8, kati aba atandise ng'omuzannyo gukyuse, kati nga bakusuubira gw'olina omuwa. Kati ate nga ne baganda bo bazadde, kati ofuuse ssenga, ofuuse maama muto, era bakubira omwana bakusoma n'agamba nti senga Aisha badde nsaba y'ebiri, bakusuubira to run through. Kyova olaba nti gino emyaka tegijja buzina kitiibwa kyereere, ekitiibwa kirina okubaako ebikugumiza. Kyova olaba bw'osaba ebitiibwa olw'empaka naye talina kyatugamba, bulogo bwe bumusumbuwa. So Owana Plus ayingidde focus group yonna gyali gyawangaalira, then what? Bw'oyingira focus group eyo sente ekuyigiriza okulivinga ku ssente ey'okutereka. Kwano olina okweterekerawo ensako in case of any emergencies. Tukusondere nga naawe bitandika, bakutute mu ddwaliro, omwana wo fiizi bamugobye, tokyalina gwoddukira, olina okubaako ne woogenda. Because kigambisa kino nti saving culture abantu abamu tebagirina. Aliwo ku myaka 4 agamba talina na bank account, nga sente ziri ku mobile money oluusi mitwetwe, nga nti ninyo kigeza ziba ntono. Kaakati oyo gwe neetaaga. Oyo yannoonye bunoonya, kubanga ku 40+ tuyina kye tuyita CBO oba community based organization, yeetandikirwako omuntu eyakayiga okutereka ssente. Sente zino ziterekwa, tugatta ffenna buli muntu n'atereka mu pool emu, ne tuwola, ne twewola, ziri fully registered, ziri recognized by the government, kubanga ziyamba omuntu oyo atandika. N'osonda n'abaana ne basoma, n'osonda n'ogula akataka, n'osonda n'ozimba nnyumba yo, n'osonda n'ogula emmotoka yo, eyo CBO. Etuyamba nnyo. Kati eyakatandika nga tonabagenda mu ssako, sooka ojje mu CBO. CBO eno kyekitandikirwako, era mbalina bajja ne tutandika CBO bwe bamalamu omwaka gumu 2 nga bayiza okutereka, bayiza okwekekkereza, bayiza okwewola n'okuzza, ne mbayingiza mu ssako. Yes, tulina sako, tulina CBO, tulina unit trust funds, we teach them ebintu ebisobola okubayamba. Tugula amataka, tulina projects z'amataka, tugaguze ebyapa tubirina, kale nina abaana engeri gye mbategeka okubeera nga tebakaluubiriza nnyo. Abakyategekebwa oyo? Abakyategekebwa. Anti kati eno mu Focus Tribe tuba twetegeera kubajjukira nakugamba mbasomesa. Tulina amasomo emotional intelligence, self love, relationships, financial literacy, mbasomesa ngenda okuteeka wali ng'otegedde nti nze nno waya zikuukakukako naye emotionally background nze banyambyeko. So that's why buli ayingira mu eno Focus Tribe nsooka ne mbannyonnyola kiki kye tugendamu, ozitoowererwa wakati buli muntu ne yeezuula. Ojja kusanga ng'oli alina ssente naye nga tamanyi kukolagana n'abantu, kati gwe nkussa mu class ya relationships oba ne nkugatta ne banne abatamanyi kukolagana n'abantu, ne tukusomesa ekyo. Atamanyi kweyagala naye nga ssente zazirina, atasobola nagendako out kuziryako, mwena mmwe ne mbagatta. Ata financial literacy, bano nze simanyi bya ssente, ssente zange zimpitako, nze nzigaba nnyo, gwe ne nkusomesa ssente ne gana edda ssente ebeera bweti ne bweti. Okitegeera? Kaakati bwe tumala okusoma ebintu buli muntu n'amanya nti nze ngwa wano, nze ngwa wano, nze ngwa wano. Mu masomo aga 5 tosobola kululamu woogwa. Kati leero tuzze kuba ssente. Ana plus you have money. Sente weziri awo. Oba oluusi oyinza okuba ng'ozirina tumanyi kyazikozesa. Kubanga ogenza okusonga mu ggwanga Uganda bagamba tesobola kuinvestinga kuba tetumanyi kinaabeerawo nkya. Ebintu bikyukakyuka buli kaseera. Kati awe tuli omuntu nga n'emyaka 40 n'okweyongera waggulu, ssente alina zikwata atya?
omuntu nga alina emyaka 4 n'okudda waggulu ssente alina kuba mukwano gwo ddala. Okuba mukwano gwa ssente otegeeza ki? Nga ssente mukwano gwo otyo omunyiiza. Omuntu oba ne mukwano gwo tomujaajamya. Mukwano gwo tomugalabanja, omuwa ekitiibwa n'ogamba bwenna ndi mukwano gwa Kalema wano siyitawo. Okuuma omukwano ne Kalema nina okukkiriziganya mu biro. Bwe tuba tumiitinga ssaawa 2 jangu ku 2. Disipulini ya ssente ku myaka 4 oyo musembeze nnyo asinga n'abaana bo at 40 years. Yes. Kubajjukira nabo bamwagala. Ate nabo bajja kwagala lwakuba oyina oyo mukwano gwo. Gwe bayita ssente. So zisembeze. Ssente zisembeze ozaagale zikuume zeekuumireko zizaaze beera gwe ng'ozifunyisa embuto ne zizaala. Yes. Sente ezaala. Okola otya sente olubuto? Anti efuna olubuto bw'ofuna obukadde 10 n'ogula poloti. Olwo luba lubuto. Ojja gitunda miliyoni 22 oba 17. Ebyezadde. Kwekola sente olubuto. Gizaaze. Obe n'abazzukulu. So ye mugagga. Walina okubeera bw'atyo. Omuntu ow'emyaka 4 olina okuba nga obwongo buno buli alert. Nga buli focused nga buli embeera gyekuzza olinayo ekintu. Buli mbeera gyekuzza olinayo ekintu. Olina emikwano gy'osibiddeko, olinawo ensimbi yeetavaawo. Ng'eyeekola ku ggwe ne bw'aba mwana nga tatuukaawo. Ng'oga nti buno obukadde bwange 10 bwange. Yakulugoye. Eyo yange anaagigwako ndiba mmaze kufa. Yes. Omuntu abayo n'ensawo enzibizi nga tekwatwako teringizibwamu. Ekyo kifunibwa kuva ku myaka 4. Sawa yonna bakugamba nti omutima tulabikanga oguliko amasavu. Ne bagaa tusokoleteyawo miliyoni 2 amangu. Ojje okuziri. Ogenda okuba obusimu wano. Omuntu agamba ekikulu n'akaza abaana ku masomero eno gw'olwala. Ekikulu munnange mwazirya bubi ssente eno onyiiga. Jjukira balinamu ku ntondo nakugamba. Kati olina okubaawo n'ekitandika. Ekyo ky'omanya nti this is mine. Babeera selfish ekyo nakikugamba. Beeyagala nnyo to an extent nti asobola okusigaza omutwalo mu nsawo n'abagamba talina wadde n'ekikumi. So zirina okubeerawo. Yes. Nga zikuyamba ku biri. Ezo zizo. Obudde nga buweddeyo. Ne bw'ogamba nti njagala kugenda ku trip nga ggwe ekyo ky'oyagala olina ensawo gy'olina okukwatamu etali ya fees, etali ya mmere, etali ya ddwaliro. Olina okuba n'enzibizi. Ensawo eyo enzibizi tugifuna tutya? Bwe tugenda tusiga ssente oba nga tuzisonda tuzitereka bwe zizaala amagoba tetulya kumalawo. Ati 40 years bakusange mu bbaala ng'ogulira banno. Emmeeza n'oziddugaza n'ova mu bbaala ng'olidde miliyoni 2. Wakikubye. Ku myaka 4 Zaala aba takyakola bulungi. Zaala tumulekere okuva eno myaka 18, 20, 25, 3 bw'osukka 35 naawe Zaala muleke. Olw'ensonga oba otegedde nti obulamu bwa ddala. Bali abaana bakyalivinga mu fantasy. Asobola okulinnya taxi owa taxi namugaba naye ebbina ly'obigula mukwano tosasula. Gwe tokyakisobola. Buli muntu agaba abakazi bakulu kwesiriwaza. Twakitasasula. Okitegedde. Owaana bwe musajja mukulu naye talina magezi. Kwegamba ensi eba etandise okukufulumya. Their circles. Ate balinga ebaaniriza. Kyobula bagenda mu betting ne bakikuba. Bw'amala okikuba 5 n'agasaasaanyizaawo. Kati gwe bw'oba okikubye nga Katonda akuyambye ate gwe olina kusirika tozzaayo. Akaffe mbeera nako. Bw'ogamba nti kati wano nkubyewo miliyoni zange bwe ziti ŋŋenze muzaala abamukola. Kati ate gwe bw'ozijjayo obwongo bukole. Butwale mu kintu ekiri tangible. Kubanga Zaala takyaliwo. Tukyasobola gaggawala by chance. Nsonga yakubiri ssente enzibizi. Owaana plus ne ssente. Ensonga kyendala. Owaana plus kati ezo ssente nno. Kati ate olina okubaawo ne fall back position. Yekyekyo. Oba kataka. Kati bw'omala okuba n'enkalu zino kubanga waliwo okuba ne riches. Ssente enkalu zino zoga nti andwadde kale bampeeyawo akakadde kale ezo naye ate waliwo ensibo investment ng'olinayo kyewasiga. Nti wagulayo ettaka, nti wagulayo ennyumba oba wagizimba, nti watereka ssente mu Bank of Uganda, wagula bills, wagula bonds, wasiga ssente zo, olinayo ka fixed deposit akali somewhere, olinayo unit trust fund erimuko ku ssente zo, olina emigabo mu sako gundi nga zisobola okubeera liquidated oba okufuuka ssente.
w'oba ozeetaagira kati oluvannyuma lw'ensawo enzibizi olina okubaayo n'ekikalu nga kikalu ekyo kikalu oba kyapanga kisoma nti Kalema ekikutaasa si kyataatawo mbw ate kati noonya transfer omanyi muzeeyi bwe yafa bintu yabireka ezo entalo ezo nga weeyagala okitunda okitunda nga kikyo ekintu mwami Kalema kyange ne kyaffe byawukana kyova olaba abantu abagenda mu makooti mbukwawukana ekooti kati era Katonda mulungi yakyusizza etteeka ly'okwawukana lino n'okugabana ebintu kuba omukyala ayinza okuba nga talina kyakola atudde butuuza okwemyosa omusajja n'atoba taataana nti wampasa empeta byakyukamu kati mukazi gwandaba balina okunoonya contribution yo wateekako ki kyova olaba nti abantu bano bonna balina buli omu okubeera ng'alinayo kyange oli married olina omwami we yes but nge is me yes nga bwe nkyuka nenzija mu nnyumba yo ate era yesaawa yemu osobola okunfulumya obanza okwefulumya kati bwe mba saafunange nga I didn't get the time to do mine ngenda kubeera frustrated and when you're frustrated at 40 years it becomes very very bad. Yes, so kati kino ekintu ekikalu kino kikuyamba budde ki era kijjirawa olina okuba nga wekyajjirako? Si kyakwejjako. Bayibuli egamba nti omusajja ow'amagezi alekera abaana b'abaana be ebyobusika tokuŋŋanya byakwejjako okulya bazzukulu obeera n'ebyokwekuumisa bikusanyusa bikufunamu kino kijja giwunye tibannanga obulwadde buganye tulinayo tuyinza okujja $2,000,000 noga nti ninayo ebyapa byange awo nga giwunye nejinza obutawunya nobeera n'ebintu byo n'ogabira abaana bo ne bagaa nti twalina taata nze taata wange yankole kwegamba erinnya lyo ne lisigala naye kati abaana obalekedde bibbo namafumu kuba baasika n'obwambe buno oyina engeri gy'otuuka nga n'amalalo bagira ogasala embooko kitegedde bakutuuza linga lubuga bakutuuza bali ne bakubikkako akagoye n'akambe n'ekibbo bikukolere ki owatiranga balo nendase olina okubaako n'ebibyo nga bibyo ng'amataka go gayitako n'osimba kalitunsi n'osimba emmwanyi n'otegekera obukadde kuba kwana oba otandise okulengera retirement obutasabiriza abaana bafuukira mugugu ebyo bw'obeera nga for example sente ozirina naye tobikolanga naye nga sente weeziri sometimes okuba nga tebyogeddeko obudde buno watu bagenda kuzibuka amaaso naye ate waliwo bali betugamba nti nabo gye bali abafere batunudde ab'emyaka gino ana plus bo tebatomera nnyo akola atya obutatomera kakati mwami Kalema Focus Tribe eno gye naggulawo oba gye twaggulawo Focus Tribe eno erimu bannamateeka okimanyi ate ndi omu ku bo tokimanyi taata omanyi nti tulinamu ab'ebyobulamu yes Focus Tribe tulinamu ab'ebyembudaabuda ba counselors and I'm one of them tulinamu abantu abasobola tulinamu ab'amataka because we bought land tuguza amataka wakise eyo batutegeera bulungi era bagamba nti bannange abakyala ab'amaanyi n'abasajja ab'amaanyi kakati bw'ojja mu Focus Tribe eno tugenda kukusomesa obulamu bw'emyaka 4 okudda waggulu okubusunsukira ddala nti bwe tuba tugenda kugula ttaka tunoonya ettaka nga liri legit ne tukola background check ne tuleeta basaveya balooya baffe we bali ne tugenda paka mu lands ne tukebera legality of that land and ownership kuliko encumbrance tekuli ne tumanya nti kye tugenda okugula kiri real okusobola obutabbisa ate ssente zoono tulina ttiimu nnene ezikola ebintu ebyo they go around fe tumala okusomesa n'otegeera n'omanya nti nze ngwa wano sirinayo kintu kyonna in my name ewe tutandikira kyovula bwe tutandika tetukoma tetukuta tubeera naawe tuba tufuuse famire nti ne bw'oba ofudde bufi tusituka obeera waffe tubeera wuwo okiraba nti tubeera tukola kafamire kaffe akali very interesting nti tukola ebiraamo waliwo abantu nga alina emyaka 6 tamanyi nakukola kiraamo okimanyi bulungi ndi mutabaganya taata kati ebiraamo ebyo omuntu n'omunyonyola nti kugina emyaka bino ebyobugagga tumaze obikola oba obirina olwedozze nabyo tubiteeketeeke bwe tuti tuleme okufuna emitawaana leeta
n'omunnyonnyola obulungi obuli mu ekyo kale focus tribe zino bambi singa abali eyo bonna basobola okuzettanira olw'ensonga za bulamu bwa bulijjo obulamu obuteeketeeke nti oyo yenna omuntu ayagala okuteekateeka obulamu bwe alina okubaako we yeegatta abantu abali organized abasobola okumuyamba mu ekyo ye kye yeetaaga. Waliwo ekintu ekimu nkiraba nnyo for example mu nsi ziri ez'abano bakyeruppe zetugamba nti nno first developed countries obasa bagamba nti nno omuntu kizibu nnyo ogamba nti gundi aguze ennyumba kati bannaffe bali mu 40 plus abasinga bagenzeeko ebweru ne bakomawo era bakomawo wano bagamba tekisoboka tekisoboka kino kati obakwataganya otya oba osobola bayamba otya we batyo mu nsi muno mwami Kalema buli kintu buli waggulu w'omumanyi waliyo omumanyi bw'ogambanga nti ekintu tekisoboka olina kujja n'olaba ku yakikola nakugamba nze nakola bwenti ne bwenti nengula ennyumba empapula zange zizina era mwensula kakati omuntu yenna kitandikira mu kuyiga lwakuba nti abantu baffe bakoowa okuyiga kasi omugamba bannange tugenda nze saagala ddala bintu byakuyiga naye ekintu bw'oba tokiyize n'ebyawandiikibwa bitugamba nti bazikiridde olw'okubula okumanya bw'oba obuliddwa okumanya tojja kuba nakutegeera mu kintu ekyo kyova olaba nti ffe bwe tuba tukola focus tribes ezo nteekamu abantu bonna kubanga obusawo sibumanyi mba neetaaga nti tufuneyo olusiisira lw'obulamu tukebere ku mitima gy'abantu bano tukebere ku prostate w'abantu bano waliwo abantu nga batya n'ogenda mu malwaliro waliwo abantu nga tamanyi nakumanya nti ekimuluma kino nti stress issues zivaamu kino kati tufuna abantu aba mental health ne boogera naffe mentally si kuba nti tuli balalu naye okutereeza obulamu bwaffe okusobola okufokasinga okutunuulira ku kiri ekigendererwa kya focus tribe eyo nga ffenna tuli okay. Yesebo so yingirwamu abagagga oba yingirwamu bano abagira abalina ebizibu bannabulwa bannakola ki focus tribe eno nno y'abagagga buli agiyingiddemu ogaggawala tonnakwata ku ssente so n'abagagga abalinawo nabo bayingira mwe bali bangi nnyo bangi era bawaniridde nnyo sako yaffe bulungi kibalina okubuuza nti mulimu okwesika ku mikono because omugagga aba alese sente ze sometimes abamu basikira sente abamu baba bazikola abamu bakuba jackpot abamu sente nga zifuna mu ngeri yonna yonna najja then olese na bano 40 plus sina pulaani omulimu gavumenti eno evaako ddi okiraba kali gayetaaga ssente ebyaddala ayinza okuba alina amagezi ali willing naye talina ssente naye nayagala kuyingira ayingidde kati yonna babintu babika 2 nga 3 mwesika ku mikono okulaba nti alisi bano nabo mubatukulula sako gye tulina erina ssente nti ezisobola okuwola memba the moment you become a member obeera osobola okwewola ku ssente ezo n'ozikomyawo n'amagoba amatini amatini ddala agatasobola kulemerera muntu n'osobola okwebbulula gwe ku myaka gyana teri agenda kuwola tebakwesiga buli muntu woganga wali oyina ekyo kikola luli kati mwe mubeesiga mutya anti kati bw'ofuuka memba waffe we register tukujjako credentials zo tumanya gwe yaani tudiringa naawe nga tutegedde omuntu gwe tudiringa naye tojja buzi n'ogwamu bba weewandisa waliwo emitendera desk zetutandikirako ekisooka olina kuba wa myaka 4 ekyo tuli very sure olw'ensonga bwe tutekamu bano abantu abato waliwo groups ezo waliwo ezakiraba n'ababiri bajje naye ate emisango nze njiwoza kuba nze ndi kansula because obwongo bw'abantu abo buba tebunnatuuka bw'abantu bano so kati bw'ogatta omwana ow'emyaka 2 n'omugatta n'owaana ono aba azaala oli ate oli aba yenkanankana n'ono kubanga oba groupinze bonna bawadde umbrella y'emu kati babeera bagenda kubanga bakolidinga all the time oli ali ku kino ono ali ku kino oli agamba bannange ssente tukendeze ku magoba mangi oli agamba nti ate tunaakola tutya ssente olw'ensonga oli focus y'endala n'eno focus y'endala oli agoba bugagga ono agoba stability kati baddukira ku pesi ya njawulo kyova olaba nti sibagatta era ndi very sure about 40 oyina kubanga 40 yaluma nodda ne waggulu gwe bannangenda kugiweza mwezi gujja sooka ogiweze ojje kirungi ekyo okuba nti baba musika ku muntu tusika kikolera ddala amakulu mayitirivu nnyo abantu bano weetaagawo security okuba nti ogenda for example okwewola
Bw'oba membership yo security yo. Membership. The moment you're a member, fefe nyini tufuka security tugambe nti we are family. Mumanya gyenva. Tuyina okumanya. Mwami Kalema registration nga bw'otwala omwana ku ssomero n'omuwandiisa otuwa amannya ga ebikukwatako oba muzadde olina abaana bameka next of kin yaani tulina okumanya we even visit your families anti bw'ofiirwa tuyina kujja kati bwe tuliba tetumanyi gy'ova tunajjawa era tugamba nze nva kyenjojo wano bwe wati era bw'oba ofunye omutawaana eno focus tribe ekijawulaku sakoze endala oba CBOs endala ffe tuli easily reachable. Fe tuli family of those people. Abantu abasinga babavuddeko. Nga talina n'abantu babeera waka. Akola omukolo naggula gate abantu ne bagana oyingira. Yes. Kati olina okubayo ne family y'enzibizi. Okitegedde. Abajja ewuwo n'omanya nti tebagenda twala lugambo, because they are mature. Ebikulemye nabo byabalema, byowangudde nabo babirina. Tajja kujja mu maka agambe bannange fere takirina talina maka malungi nga gago ate era tageegomba kuba tasuubira gafuna. So they are contented because they live within their means. At 40 buli muntu aba ategedde nti ekyo nno njagala benzi naye sigisobola kati ate gwagiina tajja kunyiigira tajja gikolobola na musumaali kubanga atuuse ku kiraga nti ekinnemye sikisobola probably obwongo bukuze. Yes. Okay. Future plan ki eyagondi eno ya tribes zino focus tribe naddala eno eya 40 nina nno n'ey'abaana ey'abaana b'amasomero era mbeera nabo mu holiday tulina we tubateeka nze njagala nnyo ba teenagers kuva 13 mpaka 19 abaawo obwongo bwe butabukira mwana n'afuuka nga asobola n'okuggyako gavumenti eno awo walemerera omuzadde kati nabo babatuwa ne tubeera nabo naye focus tribe eno kyekola egenda forever afa yagivaamu. Yes, it is a forever tribe. Terina weekoma nti bwe tubeera naawe tugenda naawe all through your life ne tukwata ne ku baana abato bw'otulekedde kasita oba tulekera nti bano be baana bange kuba obateekamu olaba nga NSSF bwe bakuwandiika next of kin singa ovudde mu bulamu bw'ensi eno ani atwala emigabo gyo kubanga tugula emigabo mu sako yaffe mu CBO zaffe ne tuterekanga ssente naye osobola okuvaawo naye ani aclaiminga ssente zo era bwe tukola parties ezo za end of year tulyamuko ne ku ssente sebo ne twesanyusaamu byansi byakufa bikoleka tulyako ku ssente because we need to meet ng'abantu abaawamu ne tusanyukamu ne tulaba amagoba tukoze ameka tukoze eki kati tugule ebibira tusigewa tuteeke wano tuteeke wali tugende mu smart life ya NSSF tukole tutya ebyo byonna tubiteesako ne tubikkiriziganyako ne tulya ne ku ssente zaffe. Omanyi wansanyudde olinga tutandika wagambye nti ssente onogifuula gikole gifune gizaaze tekuvaako aninga alabagondi abakulembeze bakwata obuyinza bagamba kiyinzikiriza nti money is power. Bukwate asobola obufuna bunyweze bukubiseemu buli kiseera bwesimbewo oba kabbe aye tokita bwokiteera bwoba okiviiriddemu sibula abantu tuve wano ssente ye ebeere mukwano gwo gwe wenna ndaba ssente yeeyo buli lw'onoogikwata obulungi ejja kukugondera ejja kuwulira ejja kujjanjaba ejja kusanyusa ejja kukolera ebintu ebyalema abaakusookawo kuba ssente eyogera erina eddoboozi n'ogigamba nti njagala mmotoka neega nti tuutuno ssebo tuutuno nnyabo n'ogenda mu bondi eba eyogedde nti njagala kulya ku kino nti wendi sivaawo kati ogituma gitume gisige ezaale olye ne ku bazzukulu ba ssente yo tewejjaako ssente okuba ntoli tuba bukubi ntoli obeera wano ku ssimu n'ogaa nti njagala kulya kuki n'onyiga ne bakkubira kituuse ku geeti ssebo kati ogituma oyogedde ku ssimu by the way abantu abakwetaaze okuyinga focus tribe bakola batya abo bonna abaagala okwegatta ku focus tribe tulina enamba y'essimu ogikubako for registration oba abantu okwewandiisa okumanya gwani era okoze otya eri 0768 79 37 61 yeye enamba yaffe ogikubako ne tukubuulira ebisingawo it's on WhatsApp osobola otusindikira akamesagi
n'otugamba nze ndi wano naawe wali mu diaspora togamba nti kikiba nanga baleka bakolera bannayuganda nedda tulina abantu abali South Africa abali e UK abali e USA abali buli wamu Norway Poland wonna tubalina bacoordinatingira ku ssimu era they are happy okubeera bwe badda wano nga balaba ku nsako zaabwe balaba ku bibira byabwe balaba ku mataka gaabwe ku mayumba ge tubagulira ne bagalaba ti ebintu bya ddala kati naawe ali eyo tosubwa mu kisa guno weegatteko jangu tusome tubanguke tubeere wamu tuyige tunyumire nga mukama ye mubeezi akale owulidde bulungi nnyo munange oyinza okubeera oli eyo olowooza nti okuze ogenda owakisa okweyisa oba ofunyisa abawala embuto naye bakubuuza ekibuuzo wali okoze ku ssente olubuto it's high time genda okole ssente olubuto zikuzaalire ebisigadde byonna bijja kuba nga biri okuba okubiri ntoli nga bijja tubasibulidde wano mwebali nnyo balidda kuba naffe ffenna paka nate omulundi ogwenaddako mbe bulungi mweraba